omwana wange Alex Luswa Luwemba njagala mumusemo obwesige yabaddira omwana wange Segirinya Muhammad mu bigere era njagala mumuwa akalulu Alex Luswa Luwemba abadde ayagala nnyo omwana wange. Mu ngeri y'emu maama wa Segirinya n'abalala okubadde Namwandu ne baganda b'omugenzi bagamba nti Alex Luwemba akoze bingi nga bali wamu ne Segirinya nga nabwe kityo yajja okusobola okutwala enteekateeka z'Abannakawempe North mu maaso era ne basaba Bannakawempe n'ekibiina bamuwagire. Kuba omwana wange yaŋŋamba maama Alex Luswa Luwemba namwessaamu obwesige buli kimu Alex Luswa Luwemba abadde akikola bulungi gwe njagala Bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu. Maama gwalaba nti yanaatwala omukululo gwa Segirinya mu maaso nga ye Alex Luswa Luwemba abadde PA we. Teri muntu yenna asobola kulinnya mu bigere bya Segirinya ng'oggyeko Alex Luswa Luwemba. Ne Kenya yonna babadde bajja bamulaba ate n'omugenzi. Maama Segirinya nkwegayiridde bwegayirizi. Tolowooza nti ozaala ensi yonna kyekisookera ddala njaga okiteeke kyo mu bwongo bwo titoli maama wa nsi yonna. Ekyokubiri tolowooza nti wazaala nnabbi. Oyo si Nabbi Muhammadi, oyo si Nabbi Ibrahim, oyo si Nabbi Isa, si Nabbi Nuh. Maama Segirinya oyagala kulaga nsi nti toni musiimu wadde akatono. Maama Segirinya tosiimye omukwano abantu gwe balaze abaana bo. Maama Segirinya oyagala kulaga nti ekibiina kya People Power, NUP, President n'ekibiina kyonna tekikoledde mwana wo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maama Segirinya ensi bwetu bwetambula. Oli mu kusuuta abantu abatemako omwana w'okugulu ne bamugulira okugulu kw'ekyuma. Noga nti mwebale nnyo okugulira omwana wange okugulu kw'ekyuma bannange mbeebaza naye nga yalina okugulu kw'okulamu. Nakulaba wagenda mu parliamenti ng'okaba amaziga amayitirivu bakuwa obukadde 5 amaziga n'ogamira. Nakuwulidde jjo. Maama Segirinya bakozesa politics ow'ekyana ekito. Tukulaba ne mukaluluka okuzzawo Mubaka Segirinya ogenda tutawaanya naye wallahi mukazi gwensi ekutaddeko amaaso abiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omukwana abantu gwe bakulaze ensi yonna. Omwana we yafa ayagala kubeerako member wa parliament. Allah n'ayisiza ku musajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wakoze speech mu maaso ge ng'owaana abalaba bagaana omujja mu nsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maama Segirinya twafiirwa dda. Baana bangi baafa nga tebafuuseeko na member wa parliament wallahi nga baafiiririra omwana wo okubanga atuuka mu ekyo ekifo kyalimu. Baana baasuze Masaka, baana baasibe, bakoze buli kimu, bakoze olumbe lw'omwana wo ne bamuprotecting okugenda mu kitiibwa nga omusajja omulwanyi. Maama Segirinya lunaku lumu toyina mmere. Mukazi gwe mu kikondoolo kyo oba mu nsawo yo toyina amuwadde 10. Omwana wo essente zokka z'abadde afuna ng'omusaala bameka bazifuna. Oyagala abasajja abo bakozese okubeera nga olwana ekibiina kya mutabani wo. Mutabani wo byeyogera tobijjukira Maama Segirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ensi eyagala ki? Tuzaala nsi yonna Maama Segirinya ensi yafiirwa dda. Tuyina abaana abaafa. Abaana ba Franka Senteza baafa mu nfa embi ennyo. Yasini Kawuma bamasasi gwe nno olwazizzaako ko ne ku mwana wo. Omwana wakedde ku makya n'alwalako n'omujjanjabako n'ogezaako kimu ky'osobola n'agaana kuddawo. Naye saasira abaana abaakubwa amasasi abaana babulwawo buli kanaku. Tukoledde buli kimu tukubeereddewo bantu tebeebase bazze Masaka bakubeereddewo buli kimu. Wallahi olaga ntoli musiimu naye mukazi gwensi egenda kukulamula. No Maama Segirinya kiki? Bameka bamuleko abali mu nsi lwaki gulaga nti ababo bali so special tewazaala nnabbi mukazi gwe tujjeeko akajanja.
Yes, nkwanirizaako nnyo we bali kwekumira ku mayingo ga Yugi Update TV yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Nagambye gwagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo, naye teweerabira kuwona mukadde gwe mukwano gwange osobola okuba nga otufollowinga bulungi nnyo. Buli kyeteekako kibeere nga kikutuukirirako gwe ddala gw'aba asooka okumanya ebifa mu ggwanga lyo. Kakati wakimuteereddeko obutambi obubiri, njagala obugeraageranyi. Ffe tulina kye tulinze mu maaso abujja. Nawuddeko nga maama Seggirinya abaako gwalangira mbu gwabalikomendi nga gwe muba mulonda mu kifo kya Kawempe North, mbw era nga wabadde omuganzi eri mutabani we. Maama Seggirinya twagala okukulabula nti si gwe asalirawo ekibiina. Leka ekibiina kisalewo n'emirimu gyakyo. Kyakulaze okwagala, balaze Seggirinya okwagala era ne bamwolekera mu bitiibwa. Era twasiimira nnyo by'abadde akola era by'alese akoze. Naye ng'ekibiina era bwe kyamulonda ne kimuwa kaadi era kirina obusobozi obusobola okulaba vision mu muntu omulala, ne kimuwa obuvunaanyizibwa bwa Kawempe North. So tetunoonya sympathy. Eyo constituency tenoonya sympathy ya muntu, wabula enoonya busobozi. Oyo anaasobola okugyayo ekifaananyi kya Seggirinya obulungi nga wabadde atwala ekitundu ekyo. Era maama ojja tusonyiwamu osale ku muliro. Mwenna abamuli okumpi mu mugambe asale ku muliro. Wabanga yalidde ssente z'abasajja nga zaamulakidde, atobe na ssente ze teri yamutumyeyo, wabula n'ebyobufuzi abireke nga bya bufuzi. Mbwe bale kwekumira ku mayingo ga Yugi Update TV. Obadde muwuliriza mulungi nnyo, osobola okujja mu comment section n'ombulira gwe ku kikyolowooza ku nsonga eno, gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo, gwagala otweyungako, kigambo subscribe we kiri awo wansi, ojja kuba osobola otwegattako.